PK ambulance twalese. Let us see how everybody go press conference ya bakuru bano. Bebaza nnyo mwenna, bebaza okuwaayo obudde bwammwe ne mujja mu press conference olunaku olwaleero. Era ensonga enkulu lwaki press conference eno ekoleddwa ku emphasizinga ku show y'aba triplets. Ebizibu bingi ebizze bibaawo, but the only way we can go through all this is kwegatta wamu ng'eggwanga, kwegatta wamu nga bannayuganda, ne tubaako kye tukola okuddiza aba triplets. Asanyusa okubalaba. Mwebale kukkiriza ne tubayita ene mu bujja mu bungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Tripplets Ghetto Kids erimu abaana 30, then nga tulinayo abaana abalala 20 abali outside, that is outreach betukola betuyambako ekinotono ku school fees oluusi ne ku bitabo bwe bityo. So bemulaba wano abaliwo be ba performers, ba dancers, then waliyo abalala nga bo tebazina naye nga be bali mu Ghetto Kids. Omulamwa gwa Sheno gwakubeera nga tweterezaamu 2019 tebadde nnyo nnungi okusaidi yaffe, nga tukoze Sheno tugikaze mu bwangu naye nga twagala disitulikiti tube nga tweterezaamuko nga tufunamu akasente ak'enjawulo okuyamba nga Patricia wagambye ku omugenzi Alex. Omugenzi Alex nze yasobozesa okumitinga omukulu Eddy Kenzo mu 2010. Yazina amazina agatusobozesa tubanga omukwano gwaffe ne tufuuka family ne omukulu Eddy Kenzo. So tulina omujjukire nnyo tetulina kyetusobola kukola wabula okubaako n'akantu akatono ketusobola okukola family ye ne tuba nga balina we bateeka oluba. Abantu bangi bavuddeyo nga batugamba mukolesho muteekesho mukolewo kino ekintu bwe kiti, at least omuntu tasobola kukwata sente n'azikuwa bubi okujjako nga alina at least kyagenda okufunamu at the end of the day. Ne tugamba kateekesho eno nti omuntu waba azze nga awagira nga ayamba then n'amala ate naye n'afunamu ng'anyumiddwa. Mwenna aba Uganda, ba comedian, abantu bonna balina kyakola music industry ya Uganda, basaba mutukwatireko mweno week tusobole kulaba nga tulanga Sheno tuginyikize mu bantu. Kuba kijja kuba kya buswavu era kya nnaku nnyo nga tutaddeyo show ate naye takola. Tujja fuuka ekyokusekererwa, tujja fuuka ekyogerwako buli omu. Alala kibalumi nga mugamba kale singa nakikoze, singa nataddeyo, osanga abawagizi bange bandize. Kati nsaba abayimbi mwenna, ba comedian, ba artist, mutwegatteko mweno week. Muyite bafaani bammwe bajje batubeereyo ku luno olunaku ku Freedom City. Naye nga ekimu ku ebyo kwe kuba nti nno bavunuka amabanja agabadde gabasumbuwa, ate mulina okuba nti nno balabirira famire ya Alex okubanga naye esobola okubaako webamugeremu b'endala. Ghetto Kids eno njagala kubawayo ensonga lwaki tuba tulina okugiyamba. Tulina ogiyamba lwansonga bweswala Uganda yebeeswadde 2019 tebadde nnyangu olw'ensonga bingi bye baali baabala ate ne bigenda bulala, kubanga nga bwolaba omusajja ono ticca yakutte abaana bano bonna obubalaba. So ebiseera ebisinga okuzogana kubaamu kungi ne pulaani olwo zikyankalana, naye bagamba munno mu kabi ye munno ddala. Ekyokuba nti Ghetto Kids efunyemu obuzibu obwo tekitegeeza nti nno bakyamu, wabula ezo ntegeka za Mukama biba bitambudde bubi. Naye kitufuula abantu abagonjufu okuvaayo ne tutegeera nti ekizibu kiba kizibu, ne tusooka tukimaliriza deni ataawo ne tulaba. Namwe muzenga mutulaba mwe mutukuziza tuyise mu bintu bingi mu buzibu netuyombamu netuddamu netusanyuka naye Katonda be yatonda nga tulina mbeera wamu tetusobola kwawukana era nga twongera ne bakoola ng'ennaku z'omwezi 25 January mujje mutuwagire. Ghetto
Kids, mujje muwagire ba Ghetto Kids ku Freedom City. Mujje mubawagire abantu mujje nga Spice Diana oba muzirike kubanga twalese ne ambulance weeri. Ezekabiri avimba freestyle gyenyimba nawamba kyokacyanyizo bagamba nga 25 guno omwezi mujje tuwagire baganda baffe Ghetto Kids. Mujje tubagire mujule mwena ne kukuba mugazi be naye nga ambulance twazirese temutya kuzirika bali tubagire nga 25 Mulemo gyali, Eddy Kenzo gyali, Fameka gyali n'abayimbi balala bangi nnyo ye bali mujje tubawagire nga 25. Beera ebadde ku press conference eyo bwe tuvaayo